Kale mulabi waffe olutimbe gagadde lwa SML News Yugi nkwaniriza nnyo nyini ddala akagambo kayugi ako mukwano gwaffe George yamusimagira yaga nti tekandibaddeko ayagala international tebatawandiisa so oli ku SML News omukulu gwaffe kagadde okusako bino nebirabuli omukyano ena gye musiiza na Uganda mwebala okukola mwebala okuzimba eggwanga lyaffe buli omwaka era kukola enjawulo eri ku ggwanga lyaffe n'amawanga amalala ffe wano weefaako wekka weerwanako wekka kaana kambaata teryakutabulira naye mukutoba oyita mu kibuga langa abantu bakoze mu byala abantu bakoze bazimbye basomye. We thank you and we celebrate that kind of resolve olukutambuza ebbanga lyaffe olwaleero njagala tate ekitundu kyaffe ekyokubiri okutuusaako mukwano gwaffe George Williams Magera twanyumyako naye ku mulundi guli netuna mu byobufuzi mu byensi yaffe. George Williams Magera munnabyabufuzi naye mboozi yaffe esooka twayogera ku byabufuzi olwaleero njala tubeererayo nga tunyumya ku byobufuzi bwe tutyo naawe owulire ekyowulira naawe osalewo kirungi nti byo bikula buli lunaku tebikoma ffe tuvaawo n'obireka ne tuyongerayo. Kale nkwaniza byolwaleero nze Simon Nyanga Ntaaya. Butereevu ku mukutu mu tekinologi waffe ono omupya ndine George Williams Magera sebo njagala kwaniriza. Sebo neeyanziza okunyongera omukisa okubeera ku SML Media era ne SML News. So nze sijja kwongerako kayugi njagala kuba kati ofuuse international era oli international kubanga ffe programu zizo kwe tusiiba tuziraba. Kwe tusiiba tuziraba era tukuwagira era twagala continuinga n'okuwagira. Njagala kusooka okuteekayo okusaba kwange kumu nti ku programu yo wateekako ku YouTube channel yo wateekako akantu ke bayita akakusupportinga akajoin. Kati bwe wakateekako wateekako categories ez'enjawulo naye n'oteekako category esinga nga y'amaanyi nnyo eya buli mwezi. Kati ate ffe abategeera engeri ensimbi gye zitambulamu tugamba bwe tukuweereza akasente ago mu joining gavumenti ya America etwala YouTube eya Google kujjako akasente kangi nnyo katono akatuuka ewuwo okulaba ng'emirimu mugikola. So mbadde nkusaba otunule mu nsonga eyo nti ffe abakujoyininga tubeerenga akasente akakuweebwa kajja direct mu Uganda eggwanga lyaffe likafuneko omusolo ogusinga okubeera nga nannyini biliyonea akalyako omusolo. So ekyo kitunulemu. Abamu tugaana okukiriikinga kajoyini wadde tusaba subscribers nga tetwagala kuba tumanyi percentage bali gye bagenda okujjako ate tetwagala kubongera ssente naye ng'ate gwe omuntu gw'ozikola otya gw'ozeetaaga. Kuba abantu abasinga tebeetaaga kumanya nnamba yo, abalala tebeetaaga nabo kubeera nga gw'otegeera ennamba yaabwe. Naye nga basimba pulogulaamu ne baagala bakwongeremu amaanyi oyongere okutuweereza. Naye nga tetulina ngeri yonna gye tuyinza bikolamu. Waliyo n'abalala nga bo tebaagala bategeerebwe nti bakubagira. Naye nga babaga nti omulimu akoze mulungi nze njagala mmuteereko akantu nga tekayise nga tebantegedde anonymous nze nkoze ka payment kange nentambula nga saagala kunyume naawe emboozi yonna. Saagala ogwadde ogutegeera ogwa kkono gukoze gutya. So ako mbadde njagadde okukakuyisizaawo okalowoozeeko. Nga ffe abakwagala n'abalaba omukutu gwo tubeere nga tusobola okukusindikamu mu ngeri ey'enjawulo etali yakunyumya mboozi. Kuba bwe nnaakuwadde direct ojja kwagala tunyumye ate nze saagala kunneebaza. Njagala kuwa entambule saagala kunneebaza. Ate ojja kwagala onneebaze ate niwanvuwe saagala ebyo. So ekyo weekiri tuyambe otereeze. Kale tujja kusinkana kwako nkwaniza nnyo nyini ddala amagezi wadde malungi atutegeeza oyogedde. Mwami George Williams Magera manyi tuli mu ggwanga lya America. Ffe ababeera ne tuba ku bunkenke nti Iran ekuba ebafuntula embeera si nnungi. Muli mutya mu America oluta lwa Iran ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo mu America nga ggwe lubakosezza lutya ne wafa amafuta galinnya buli lunaku
olw'ebyo ebiri bagamba ewammwe tulowooza oba musulanjala wamulata kugobaga nti amafuta gakendedde. Ekifaananyi kitono kiri kya byabufuzi biri ebinene nga munnayuganda ali mu Amerika okoseddwa oti. Mu kifaananyi ekitono nze nga munnayuganda olwa Iran kirina kye gunkozeeko. Kati waliwo ebintu bibiri nti amafuta gaffe gaalinnyamu naye tegaalinnya lwa lutalo lwa Iran. Nedda ssebo. Amafuta gaalinnyamu kuba Amerika yali ayagala okwongezaako okulisiivinga akasente akawerako wakati mu lutalo. Kalinga ka sacrifice keesaba buli munnansi keetaamusaba direct nti mpako kasente tubeere nga tulwana olutalo. Naye kano bakayita ka sacrifice katono kwongezaamuko ku bbeeyi wali ku mafuta kubanga ekyokwekwasa ky'amafuta. Amerika amafuta gayo tegajja mu Iran. Amerika amafuta gayo tegajja mu Middle East. Era amafuta agava mu Iran Amerika tegafunako. Kyenjagala otegeere essaawa eno wiiki eno gye tulimu yennyini Amerika esukkulumya ensi yonna mu kuexportinga amafuta mu nsi yonna. Egajjawo talina birombe. Amerika yesinga ebirombe mu nsi yonna taata. Yesinga ebirombe. Number 1. Number 2, ate agasinga tegasimye mu birombe ebyaffe. Number 2, ebirombe ebya Venezuela birombe bya Amerika wadde biri mu nsi ya Venezuela. So egasimyeyo yonna okubalagyeyo Maduro oba Muduro yonna le mwagala omuyita nebeera ng'essaawa eno Amerika yeekulembedde Venezuela. Era amafuta kubanga be baazimba ebirombe byonna Venezuela neeyagala okubagoba neebabba neebanyaga. Kati baakomawo ne beebbulula kati bagajjeeyo gonna amafuta gaabwe era essaawa eno bagaguza ensi yonna kati yeesinga. Olutalo lwa Iran omuntu alulabirira okumpi yaludisikasinga ng'olutalo luli wakati wa Amerika ne Iran. Nedda Amerika erwana entalo mu bitundu mu system gye bayita triad ekuba emirundi 3 omulundi gumu. Kuba emirundi 3 omulundi gumu. Kati essaawa eno mwenna mubadde abasinga mu nsi temuwulirangako kigambo kye bayita Hormuz. Abantu abasinga ne tebakiwulirangako. Kati essaawa eno ensi yonna emanyi Hormuz, emanyi n'omugaso gw'Hormuz mu nsi yonna bwe gufaanana. Ekyokubiri, kakyanga bayimiriza Hormuz, Saudi Arabia oba UAE be basinze okutunda amafuta ate nga tegayita mu Hormuz. Era bo basimye amafuta gabadde tebasimangako kakyanga babeerawo ne babeera nga bagaguza ensi yonna. Kati kankulage lwaki ekuba emirundi 3 omulundi gumu. Abakulembeze bonna aba Iran yabalumba mu nnaku 7 bonna ng'ebasi. Abakulembeza Iran bonna Amerika yabatta mu nnaku 7. Ekyokubiri ne wabeerawo omuntu ennyonyi ya Amerika yagwa mu Iran wakati mu Iran. Amerika nejja neyingira mu Iran nejjayo omuntu waayo. Ekulaga Amerika terwana ntalo ez'ensi yonna mbwe ezirwana kuwangula. Ekyo ekintu yakitegeera mu 1960 waliwo kye bayita Cuba Missile Crisis. Nuclear yali wakati wa Soviet Union na Amerika. Bw'oba yagala okuandastandinga olutalo lwa Amerika n'ensi genda osome ekigambo kye bayita Cuba Missile Crisis. John F. Kennedy ye yali president. Era bwogeza n'okitegeera ogenda kutegeera warfare ya Amerika eriki. Nti olutalo baaluwangula naye Amerika teyagenda mu lutalo nti egenze kuluwangula. Yali eyagala kukyusa nuclear power, nuclear weapon zigenda kukozesebwa zitya mu nsi yonna. Kyekyali ekigendererwa. Kubanga Amerika ye kyekola entalo zonna eziteeka outside America ku homeland ewaka tezibaayo. So kati mu Amerika bw'osanga abantu 10, njagala kukozesa lowest common denominator, bw'osanga abantu 10 kijja kuba kizibu okusangako omu ategeera olutalo, okulumanya, okuluwulira
n'okumanya ekyo Amerika kyekola bw'osanga abantu 10 kijja kuba mukisa osangako omu ategeera ekintu ekyo. Ebitundu 88 eby'Abamerika tebimanyi kikigenda mu maaso kusukkuluma state mwe bali. Is that right? Tamuli ku bunkenke temusula kutebuuke terina amanyi na kumanya nti olutalo gyeruli ffe tutambula byaffe tugenda mu byaffe. Kati ffe abavuga emmotoka ez'amasannyalaze ate kati n'ekizibu ky'amafuta tetukimanyi nakimanya kubanga ffe okyajinga bukyajinsi n'otambula. So teweetaaga mafuta, teweetaaga kumanya wanze nkozesa mmotoka y'amasannyalaze nteekamu alumindo n'ekyajinga edakiika zange 10 n'etambula tewali kintawaanya. So kati bw'ogeza n'oyagala otegeera Amerika ng'agadde discussinga sooka otegeere kye bayita strategic influence. Essaawa eno Amerika yali erwana olutalo wakati wa China ne Russia. Ng'ensi bbiri Amerika zibitawaanya tulina nsi ndala. Abalamu mugoberera mugoberezi abatawaanya Amerika nsi ziri bbiri China ne Russia. Ensonga lwaki China etawaanya Amerika nti buli mugagga yenna yakwata ssente ze yazitwala mu China ne bazimba China. Kampuni zonna ez'aba China z'aba Amerika ezisinga okuba ez'amaanyi baakajja batandika okwebbula naye bebbuludde ku ssaawa nkyama. Ekyokubiri Russia yaliko super power era kati balina okufuba okulaba nga balwana Russia ereme kuddamu kusituka Soviet Union okwegatta efuuke super power. Kyo ekyateekesaawo ne NATO nti Soviet Union ereme kuddamu kubeerawo. Kati bw'oba oyagala kukitegeera tegeera ekintu kimu. Olutalo Amerika lwerwana ku bintu bisatu okugezesa ebyokulwanisa byerina oba bikyakola kuba bikaddiwa bagezaako bigezesa ebikadde bagezaako n'obidampinga babisuuleyo. So entalo zibayamba okukola ekintu ekyo. China kyetalina erina amagye mayitirivu firepower nnene byo temanyi babikola oba tebikola temanyi tebigezesangako. Kati oyinza okugenda mu lutalo nga teyetegekedde ensonga lwaki ekimu kyebakola tebalwana bo bakola kintu kimu wandiika ekyo tukivumirira nga beeyongerayo ekyo tukivumirira nga beeyongera. So mu bufunze olutalo lwa Amerika sina lutalo luno si lutalo in a war form. It is not a war. America is not at war. Si lutalo an operation bagiyita operation. Simanyi kigambo kyoyinza kukozesa mu Uganda kubanga Amerika ogenda mu lutalo. Amerika tesobola kugenda mu lutalo na nsi ya Iran. Iran n'ekonomi ya Iran teyenkana na state kamu akali mu Amerika tekenkana. Erina states 50 ne territories eziriko nga 3 yagagattako Greenland. Kati bw'ogatta ebintu ebyo ensi ennene bwetyo tesobola kubanga erwana na Iran. Tesobola kubanga ne stadium government capacity gyeyina esukkuluma eyayina si lutalo. It's an operation. Era wano ewaffe terina amanyi nti abasinga temanyi nti n'operation gyeri. Media yokka yemanyi nti operation gyeri. Bw'ojjako TV tomanyi na kumanya nti waliwo ekigenda mu maaso munsi. George Williams Magera kale katuwe bwetyo sagala kunjazikako mbazzi nga nti nawe gyewadde oyagala katugende butereevu ku gwe ng'omuntu. Amawulire mu Uganda ga mirundi ebiri. Agasooka nti Wanyakula ekibiina kya PPP ku nnyini kyo kyabere birandisali kaabala nti walondebwa ne kikuweebwa n'odduka mu Uganda. So PPP nefiiraawo Parliament eweddeko yalina omubaka wa Parliament omu olwaleero terina. Nabiwulira nga onyumya ku Twitter omunaga nti okujja kubawandiika ku Twitter bw'atyo nene ekibiina ekyamukwasibwa kyamuva mu ngalo kyagwira ddala. Sijja kugeya kubuulidde. Kaakati endowooza buli omu akkirizibwa okuba n'endowooza oyo ye demokulasiya. Buli omu akkirizibwa okuba n'endowooza naye kitegeeza endowooza yeba ntuufu okusukkuluma ey'abalala. Katunuulire ebintu bino mu bufunze era ngezeeko kutangaaza. Ekibiina kya PPP tekyankwasibwa bukwasibwa. Ekibiina kya PPP ndi mmemba kuva mu mwaka gwa 2005.
Muzeeyi Bidandi Sali yatulikuruutinga okuva ku university mu Christian University Mukono gye yatusanga n'atulikuruutinga. Ebibiina by'ebyobufuzi bibeera ne internal democracy ne internal ways ezibafuula abakulembeze mu bibiina. So njagala sooka kumenyawo ekigambo ekigamba wakwasibwa. Ekyo njagala sooka kimenyawo, ekyo tekiriiyo. Ekiriwo nti waliwo okulonda omukulembeze w'ekibiina ne neetaba mu kalulu nenkawangula. So okwo tebakuyita kukwasibwa, okwo kuyitibwa kuwangula. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti bwogeza n'otunuuliza enkola y'ekibiina okusinziira ku kalulu akawedde. Ngenda kuwa example ensooka obukulu nga yo twagidocumentinga bulungi nnyo. Akalulu kaali waffe Saidi Zawa ne Tololo, Secretary General w'ekibiina ng'akeetabyemu. Okulonda akalulu kwakoma ssaawa 5 ez'emisana. 5 ez'emisana ne bagoba abantu okuddamu okulonda, ne batandika b'amagye okutiikinga documented videos weeziri byonna weebiri. Ne bamaliriza akawungeezi ne balangirira awangudde. Bino weebiri. Kati bwogeza n'oŋŋamba nti ekibiina kyalemwa mu circumstances zifaanana bwe zityo, oba weekozeeko gwe kennyini disservice, oba togikoze ku nsi, oba ogikozeeko nga gwe. So ekyokubiri, ekibiina kya People's Progressive Party bye bimu ku bibiina wano waffe e Uganda ekirina obusobozi obutwala gavumenti. Ekibiina kya People's Progressive Party kye kimu ku bibiina wano mu ggwanga Uganda ekirina obusobozi obutwala gavumenti. Nga tekiina mubaka wa parliament, tekiina ssentebe wa district, tekiina ssentebe wa gombolola, simanyi oba mulinamu ne bassentebe b'ebyalo oba bakansala. Obuyinza mugenda bulonda mu supermarket. Mwami Simon, ngenda kati okuyamba nkutereeze. Ekintu ky'olina osooka otegeera essaawa eno nti ekibiina ekyaffe ekya People's Progressive Party ekimu ku bibiina byonna ekirina goodwill across the entire country. Good what? Waliwo ekintu kye bayita goodwill. Goodwill mu bufunze bakiyita mu Luganda bakiyita batya? Ndi musajja Muganda naye Oluganda luntawaanyaamu. Ngenda kikola nga mwami Kasiba nti weeyogedde ku pulogulaamu nti Abaganda be batamanyi Luganda. Ekyo yakyogedde. Okikanya nti bwe kiriwo ekityo. Goodwill twakitutenga okwagaliziganya. Nti waliwo bangi abandyagalizza. It is a package okutegeeragana, okukkiriziganya, acceptability, sepata accepted. Nga bw'oli omusomesa mu nnamawulire okyogedde bulungi, ekibiina kyokka ekirina goodwill okukyagaliza eggwanga lyonna Uganda. Nga biri luddawa? Oli mu Uganda kinze mwe siri. Mu Uganda mwoli nti naawe kennyini essaawa eno gw'omu ku bantu abaali kyagaliza. Tinkyagaliza. Singa tubadde bweru nesobola kwagaliza nga liida yeekweka America. I cannot follow an absent landlord. No, I cannot. Okujjako nga totwagaliza, okujjako ng'otuwalana buwalani. Ng'okujjako tuwalana buwalani, toyinza nti ekibiina kyafa nga ku gulawundi kiri very, very active. What is active in this? Yes, awa lwaki ndi ku pulogulaamu ya SML News olwaleero. Ekibiina kiri yes, awa lwaki ndi omukulembeze nze ntudde ku musiikaalo ogwateera. Oh, Jesus. Okay. Nga twogera ku kibiina kya Inside Out. SML News. Okay, that's right. So, you're sure that your party is alive to the happenings in Uganda? Are you aware of the political transition taking place in our country? Yes, sir. If alone, are you part of it? If so, in which way?
we wabeerayo abantu abali positioned ekimala okutwala transition ekibiina kya People's Progressive Party sina PLG. Bwe wabeerawo abantu abeetegese okutwala obukulembeze bw'eggwanga kibiina kya People's Progressive Party sina PLU. Ani akunyumiza ebyo? Because practically wano tebiriiwo. Kyandika nkunyumize kati. Political power eyina ebintu bibiri. Ebintu ekisinga obwangu mu byonna ekya political power, visibility yesinga obwangu. Ekisinga obwangu. Ekisinga obwangu, visibility yesinga obwangu. Ekisinga obuzibu kwe kuzimba kye bayita state capacity. State capacity bagizimba nga mulina enkola gye mutaddewo nti on day one nti bwe muyingira mu buyinza tugenda kukola ebintu 10 era bino bye tugenda okukola from day one. Obukulembeze obw'eggwanga okubeera omukulembeze okola ekintu kimu ekikulu bakiyita guiding. Oguiding eggwanga wajje liraga ng'oli ate nga bw'otunuulira wajje liva. Kati olina otunuulira ebintu ebyo bibiri. Olifuna wajje liraga ate nga bw'otuna wajje liva nti waleme kubeerawo kye bayita state collapse, waleme kubeerawo collapse in between. Kaakati essaawa eno tutunuulira ebintu ebigenda mu maaso tugamba nti transition. Kankuwa ekyokulabirako. Mu 1970, I think it was 71, Amini yajja n'agoba Obote. Omanyi nti Amini yawa ensonga ze 18 ezigobya Obote. Ezigenda okugobya Obote, Amini yateeka wansi ensonga 18. N'agamba nti zino ensonga 18 zensimbyeko okugoba Obote. Muzeeyi Museveni n'ajja n'agamba nange nze ensonga zange 10 zensimbyeko okugoba gavumenti ya Tito. Kubanga gye yasangako essaawa eyo ng'eri ejjeeko ey'Obote. Kati ssebo njagala kubuuza mbuulire ekibiina ky'ebyobufuzi essaawa eno mu Uganda kubiriwo ffe abaliwo essaawa eno ku ludda oluvuganya ng'ogasseko n'ekyammwe ekya PLU. Ekiina ensonga zaakyo ssemasonga kyezigenda osinziirako. Lwaki oteekako nnyo PLU n'otansiriga mu PPP? Nge ngenda osooka kukozesa ky'oŋŋamba. Bonna bwe tuba mu pulogulaamu n'onsiima, pulogulaamu enaddako ngenda kwanjula ng'omuntu kakwesa waffe. Ne mu PLU kubanga ewunyiriza entebe eri kumpi n'entebe. Abalala bali mu Washington DC. Muwunyiriza entebe mugenda kukola ki mu ntebe nga mugitutte? Mwagala kukola ki ekigenda okubaweesa goodwill across the nation? Mugenda kukola ki? Gwe bw'oba otunula mu gavumenti ya PLU ng'okaluddeyo amaaso bw'oti muyanga lutaaya gwe omwana we agenda gifunamu ki? Tugenda kulwanyisa obuli bw'enguzi tekyegaanika. Togeza kugenda mu buli bwanguzi nkwegayiridde kubanga ekyo kyejwerumbe olusinza otutawaanya ate nga lwerumbe lwe bagirako okulwanisa okumala emyaka 4. Muyimba kiyimbe mulekerawo kiyimba. Enguzi temumanyi gye mwogerako, muleka ekigambo temukimanyi, mukyogera bwogezi temukimanyi. Obadde mu Uganda ennaku zino omanyi bwe tukyusiza parliament nga tulwanyisa enguzi to reclaim parliament to its original glory. Kaakati bw'oŋŋamba nti mukyusizza parliament tinga mulwanyisa enguzi, muli bantu babi nnyo. Gavumenti yammwe n'eyapiraawo muli bantu babi nnyo. Muli bantu babi nnyo. Kuba mwana muyanga tosobola kuŋŋamba nti mulwanisa nguzi
nga basinga okulya enguzi be mutambula nabo. Sikikutegedde. Bino biri bantu nno kati gwe mwakyusa mwagamba muli wanguzi. Siwo? Yes. Omumyuka we yali ludda. Twamuteminga. Is managed by a new person. So kati muteminga butemizi. Temugijjawo muteminga ntemi. And you know there was need for continuity. You know you have started strategic management and security. You cannot have an institution just oversort. You somersault an institution in broad daylight to take over. We had to have a solid speaker accompanied by a man to be mentored as a deputy speaker. Mwami Simon, badde nsaba oleme ku insulting my intelligence. Ekigambo simanyi oba nkozesezza kinene. Okunfuula omuntu nkwegayiridde ekyo tokinkola. Ate okubuulira ebiri wano kuba toliiwo. Ndi kugambye siriiwo kati essaawa eno ndi ludda wa. So tokimanyi Mr. Magera tokimanyi nti mu Uganda bannayuganda bonna kati balindiridde mu 7 naye bamanyi naddako. Nedda ssebo eyo yendowooza yu. Olowooza babalani addako mu Uganda? Waliwo omanyi kankubuuleko ekyokulabirako. Nze emabegaawo emyaka egiyise nalina mutabani wange yali wa myaka 6. Kaakati ewaka ewange wabeerawo abantu bangi era nalina abantu bangi mu kaseera. Nenkola nga engenda nengula ennyama n'emmere nga mbigula mu bungi. Amaka gange gaali awo Bukoto nga nziruka wali Kaleerwe nengula nendeeta ka pikapu ne katikka emmere ne kagireeta ewaka. Tugenda ne tusuubula ne batikka byonna ka pikapu ne baleeta ewaka. Ne tutikkula nga neva tugula nnyingi, ne tugula ennyama, ne tugula enkoko eyayuga kiiki ezo ensale baazipimanga mu kilo 20 n'ogula ezo ebiveera kilo 20 n'osuula mu firiigi. Kati nze ebirowoozo byange byalowooza nti abaana bange mbaliisa bulungi era nga kitange nkoze omulimu. Obuzibu bwe buva mutabani wange alwala tumuddusa mu ddwaliro ku ssajjale wali ennaggulu weewaatuli okumpi. Bwetutuuka ku ddwaliro nga bakebera mwana nga banoonya obulwadde nga bubula naye ng'omwana mulwadde. Bagenda omuzuula omwana ng'ali atandise ofuuka malnourished. Omusawo n'abuuza omwana waabeera atya malnourished. N'abuuza omwana biki ebiri awaka. Kati omwana n'agaana okwoga. Dokita n'atugamba mwenna mufulume njaga kwogera na mwana. Omwana lwavaawo n'agamba omusawo awaka balya dadi agula nnyama nankoko emmere ebimere sibyagala. Njagala binyeebwa na bijanjaalo ne kawo. Nze byenjagala. Kati omusawo atuyita ngendo yingira n'atula bw'ati nanga musajja gw'osuwadde. Emuga wange nangamba osuwadde nnyo. Kati nga tekirina kye twakwogera genda ku mudaala ogule ebinyoobwa ne kawo ogende mu bifumbe omwana alye emmere eddagala kikolere okumala emyezi 3 oyo omwana ajja bba ateredde. Komawo nga wayiseewo emyezi 3 eddagala lyenkuwadde ne bankyajinga ssente olw'eddagala eryo lyampadde. Nali mmanyi nti kyenkola kirungi kumbe kiri ku baana kitta. Kati waliwo okubeera nga gwe weerowooza nti gwe kusiiyi era ggoddawo ng'okyerowooleza naye bw'onaagenda omusawo ojja kwesanga nti ebintu by'okola bimalinalistinga abantu be weerowoolezaamu nti bakwakiseputinze naye nga tebakoze nti tebakwakiseputinze. Kaakati obukulembeze bulimu ebintu ebiri tebusobola bbeera mu kituli. Obukulembeze tebubaako bbanga. Kati bwe kibanga no opposition twasuubizibwa ensi ensuubize gye tutamanyi bwefaanana. Omanyi bw'oba osuubiza abantu kiba kirungi n'obabuulira kye bagenda okujja. Kiba kirungi ne Katonda mwene tasuubiza mpewo
yasuubiza abaana ba Isirayiri n'abagamba mbawadde ensi nze ndi mukristaayo n'abagamba mugende mukirabe bwefaanana mukomewo mutegeeze bannaamwe bwe baakomawo ababiri baagamba kyekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ekyennaku erimu bannaggwano abantu bagamba nti abannaggwano bajja tulemesa okugirya essaawa eno ensi mu byawandiikibwa teyaliibwa yaliibwa bannaggwano baayiika muzeeyi Sejjusa yakola pulogulaamu ne munnamawule Katensa omwami Kibazo n'amubuuza bwe mwajja e Kampala mwasangamu abasajja abasirikale mu makaaga ag'ekkololo Misulu n'agamba edda twasanga bonna bagenzi n'ayogera ekigambo ekikulu n'agamba neno gavumenti bw'enaakyuka temugenda bonaabona bannaggwano bagenda kudduka temujja basangawo mujja sanga bonna bagenzi mujja sanga bikalu mutwale kyo temukyeraliikirira bwe temulina okweraliikirira obuyinza tubukutte tutya so kaakati kyengezaako okulaga okuggyako nga tusimbye ensonga nga Buganda bwe yasimba ensonga Ssemasonga ttaano tetuziyimirirako tetusobola kukwata buyinza naye singa tunaasimba ensonga nga Idi Amin bwaleeta 18 era zonna 18 essaawa eno zigoba Muzeeyi Museveni ne PLO eza Idi Amin kubanga zonna ze yagoberako Obote ze tusobola okugobesa Museveni zonna weezirye 18 ze tulimu olwaleero zonna tusobola kukwata ezo zokka ne tuziyimirirako ne tugona agende olw'ensonga ezo so teri agenda kuwagira nga tannamanya ye ekintu kyagendamu ye n'abaana be n'eggwanga lye bagenda kifunamu bati naye okweragaliza n'okwerowooza ekyo gyekiri ekyokubiri okuwona ne bakuwa woofiisi ekyo kyangu bakiwa buli omu amaanyi agajja ne woofiisi weegali naye ekitiibwa ekibeera mu bantu ekyo kyo you ani ofuna kifune ng'odemonstrates obusobozi bwo naye bw'ogamba nti ngenda kulwanisa nguzi nga waliwo ne bibakomiitinze mu fayo bwe wajja ne mukomera nga balidde enguzi noga bano baffe waliwo abaana n'ebyana ebyo toddamu kubyogera tolize mu kulwanisa nguzi okikozesa kati essaawa eno kubanga kyekikuyamba okubeera ng'abantu tebalaba bunafu bwo kubanga mu social science gwe gy'osomesa gyewakugukamu social science etugamba nti survival erimu ebintu bisatu kintu ekisooka omuntu bw'asisinkana embeera you either freeze you flee or you fight oyina responses zisatu freeze kikwanguyira okusonga olugalo bikususse nti gundi yaleese ekizibu y'ensonga lwaki ndi mu mbeera eno fight kwe kutunuulira nti embeera eriwo ekusinza amaanyi oba ogisobola n'olwana oba flight neddutuka kyo social science ekyo kyatugamba byebyo ebintu biri bisatu response omuntu gy'akozesa to survive kaakati strategically PPP erinnya empologoma enkazi manye empologoma enkazi yeeyigga empologoma ensajja etera kujja buzi kugattako maanyi gasembayo naye empologoma enkazi yeeyigga empologoma nga tennakwata nze ndi muwologoma neddira empologoma bampita golooba erinnya lyange eri empologoma nze golooba ndi muwologoma kati twabawologoma empologoma enkazi kyekola nti egenda neegwa mu kifo neemala obudde nga yeetegereza kyegenda okulya nga tekubanga ekimanyi yeetaaga amaanyi gonna agasembayo nti bwerumba erumba omuti gumu tezza amabega kubanga ekisolo ky'ekisolo gisinga amaanyi ekigitta nayo kati ensajja ejjako bugasi kugatta maanyi naye ebiseera ebisinga ensajja egenda lutuuka enkazi emaze okuwangula so eyo strategic positioning nkulu nnyo okusoma omulabe wo n'omwetegereza n'omanya gaps ze ziiruddawa era yatunulawa nakugambye mu kitundu kyaffe ekyasooka nenkugamba ti Muzeeyi Museveni tatunula mu maaso atunula mabega ng'atwala eggwanga kakati bw'obyetegereza ebintu ebyo ssebo olina okwetegereza nti twetaaga nga tetunneegatta tulina kwegatta ku kiwandiiko oba ku kusaba
okwenjawulo ffenna kwe tusobola okukkiririzaamu, so si okubeera nga tusuubiza empewo. Ensi ensuubiza eyo nze gy'oŋŋamba okwegattako erimu kaki? Kyekiriyo enguzi ogenda kirwanisa otya ng'osse nga booli nabo bali banguzi? Omwana owange agenda funa atya nga nfudde siriiwo? Agenda bba ku Maseyaani ya mulirwana oba yavanga nga nfudde siriiwo? Abantu bange ku kyalo gye mpangaalira bagenda kuwangaala batya? Bagenda kubeera ku Maseyaani. So bw'oba tonnandaga mbeera efaanana bweti, obeera olemereddwa. Kati oli mu state ebayita mu social science, oli mu state eya freeze. Ofreezinze tolina ky'ogamba bantu, kati osonga lugalo. Ky'omulabe wuuli kyokka ate ng'omulabe gwamutaddewo olimbalimba nti nno oyo gw'ogenda omusolobya. Tosobola kuggyawo kintu kye wateekawo, tosobola. Kikusinga amaanyi kubanga kye kikuyimirizaawo. Kati okuluutingayo kanaakamu omu babiri, eyo element gye nakugambako mu kitundu kyaffe ekyasoose eyitibwa only one. Nokolayo omu, bonna basattire, otambule ogende mu maaso. So ako ke kaliwo, naye nga si kulwanisa nguzi. The Inside Out ku SML News, George Williams Magera. George, njala kutegeeza ebiri mu ggwanga Uganda, kubanga oli munnayuganda gwesibuusabuusa naye olabika tomanyi bigenda mu maaso. Ebigambo byokka byowa kwogera mu ddakiika ezisembyeyo essatu, oba kubanga oli munnayuganda wandisuzeeko mu basement. Ojja kubuuza ababimanya bajja kuwula basement kyekiwano mu Uganda yaffe. Basement nange nkiwulira era nkiraba kuba kitambulira ku mitimbagano taata gy'oŋŋamba nange kwentambulira. Kitambulira ku mitimbagano gy'oŋŋambye n'onnengeza nti okwo kwenkola ki kwetambulira. So ogimanyi? Sigimanyi kuba sigigendangamu, so sisobola kugamba kisimanyi. Okay, kale onajja wano kubanga mu political science waliwo ekigambo kye bayita propaganda. Osobola okukozesa propaganda okwenfluensinga oba okukyusa endowooza y'abantu. Propaganda bulimba obukkirizibwa okukozesebwa, okkirizibwa okulimba okusobola okubeera ng'okusa endi gy'oyagala. So gavumenti ekikozesa nnyo nga ekugamba nti ngenda kukuyigiriza kino, basement ne bakiteekawo naye nga kitambulira ku mitimbagano egy'empewo. Kati bwe kiba nti gyekiri, ekyo si kipya kubanga kuva dda eno gavumenti kigimanyi nti erina agyetwala abantu ne babuzibwawo. N'omwami abadde state minister wa internal affairs yabadde awabula oli munne n'amugamba weegendereze, eno gavumenti etta abantu baayo yakyogedde. So naawe wakikwotinze, wakikozeeko programu nnamba ekigambo ekifaanana bwekyo. So oli ng'akigamba amuddira mu bigere, weegendereze, eno gavumenti ekola tya? Etta abantu baayo. So ekyo si kipya. Do you have any military training in your capacity? Military training ninamu esoboka, etali nti nno ya kugenda kulwana ntalo, naye okubeera trained singa omusirikale, naye okubeera trained ne information nti emmundu zikola bweziti, ne mu nju yange nnamu emmundu 3 sisobola ziteeka ku program bajja tujjako, nina emmundu 3 mu nju yange ne mu Amerika kubanga nzikirizibwa okubeera nazo. AK-47 njiina, nina ne shotgun zibaluma ne pistol. So enzo zikozesa era sijja twegaana nzirina nanzo omuntu wabwe bananyoleza records era bajja kuzisanga mu records nga kiyitiri nasegula. All right, are you aware that the leading opposition leader of our country, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, is out of the country in America where you are? Are you aware? Yes, sir. Okay. Activities z'enjiraba wano mu America weziri. Are you also aware that you're also in America?
Yes, sebo nkimanyi gyendi. So you think you can liberate a country from the neighborhood overseas? Ati ogassa ebintu bibiri omulundi gumu. Ngenda sooka kugamba nze sinza ayogerera Robert Kyagulanyi Honorable, sinze mwogerera His Excellency, sinze mwogerera ayina abamwogerera, ayina n'ekibiina kye. Ekyo bonna abasisinkana ojja kibabuuza. Ekyokubiri nti nze sajja mu Amerika nga nziruka mu ggwanga Uganda nedda taata. Ate saizi eggulo ng'akalulu kawedde. Mu Amerika mbaddemu emyaka egisukka 16. So ekyo kyagala okuŋŋamba ebyokudduka mu ggwanga byatandika 16 nedda. Nze ekimbeeza mu Amerika nti nakola ensobi omukwano gwantabula nengunoonya emitalamawangu. Kino neesanga nga omukwano guntutte ne gunzaazisa abaana ab'ensi endala, ate ekizibu kye balina nti Abamerika baagala nnyo abantu baabwe, nti bwe nali mu Uganda nga bantawaanya abaana okusoma, era ngenda obbaleeta wano ekisinga ekyabandeeza okujja wano kusoma, naye mu kukula nga tebanatandika kusoma babeeranga Uganda era nga tubeera ffenna ebukoto n'ekitole kye nkugambye. Okusoma kwabaleeta wano kubanga gavumenti yaabwe ng'eri kweyalinga abatuuze baayo bayina okusoma, ate nga infrastructure ebasomesa weeri. So tekirimu kukola goni. Liberation nakyo kintu kirala. Bwe weetegereza olutalo olwa liberation lwe tukozesa essaawa eno olwa 86, ogenda kukizuula nti ebitundu ebisinga obungi nga batuwa sitole entuufu ne Muzeeyi Museveni teyabimala mu Uganda. Mu liberation struggle tebimala mu Uganda. Ekyokubiri, amakange n'ab'enjuyi tebali Uganda, baali Sweden. Abakange n'ab'enjuyi tebali Uganda, baali Sweden. Ekyokusatu, mutabani wa Muzeeyi gwe gw'ogamba agenda otukwata mu gw'otuwa tuyasomera Uganda, tuyasomera Bulaaya. Twakitwala nti nno okubeera e Bulaaya kinafuya struggle. Nedda taata, okubeera e Bulaaya tekinafuya struggle. Okubeera e Bulaaya kigattako ku struggle, kubanga togenda kufugira mu kifo kimu, ogenda fuga mu global economy. Ekyokubiri, so liberation struggle tebeera ya muntu omu. Liberation struggle ebeera yaffe ffenna, kubanga okwenunula kubeera kwa bannansi, ti kwa muntu omu. So tosobola giteeka struggle ku muntu n'ogijja ku bannansi, naye omuntu kyayina okukolera bannansi kwe kubalaga direction gye tugenda okugendamu, n'abalaga n'ebikozesebwa bye twetaaga ne tunaabikozesa tutya okugenda mu kwenunula. All right, thank you. I want us to wind up this particular episode with one last question. Why did your party, PPP, skip the last presidential elections, and after failing or refusing to participate, you discredited that election on your Twitter, your X platform, showing us that in Uganda, the current government is a government of the minority, contrary to the statistical presentation that the government we have today scored 71.6% to renew its mandate. Kaakati kansooke n'ekisookerwako ensi kyemanyi, ng'olwo oli munnamawulire okimanyi nti twetaba mu kunoonya okwenyigira mu kalulu, era twagenda nga tunoonya obuwagizi nga tetunnatuuka ku nomination. Tetwabeerawo actively nga tunoonya obuwagizi ku byalo n'ebyalo n'ebitundu ebyenjawulo. Ekyo kyaliwo. Ekyokubiri, twali tetusobola campaigninga publicly okusinziira ku mateeka ag'eggwanga, campaign eyo tennatandika kukola ki, kubaawo nga tulina kumala kufuna nomination okano. Processes za nomination twaziyitamu, amawulire gaatukuba gaaliwo nga tujjayo empapula. Ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi kyagenda mu process eronda candidate era n'empangula process eyo
it is documented weeri nenjiwangula. Ekyokubiri ne tuteekayo n'emikono gye baatusaba. Bwe twatuuka mu kiseera ky'emikono awo gavumenti we yazanyira ebyobufuzi eby'engwala, naye naffe twakimanya nti ebyobufuzi eby'engwala weebiri yabizannya negezaako tukuba engwala ng'etugamba nti emikono gye tuleese ekimala. Abaali disqualified obamanyi baali bangi naye nga disqualifications zaali si ntuufu. Kaakati omubeera ng'omuzannyi yerifuli yakontrolinga goal yatuuza abagenda okugaba goal, omuzannyi yennyini ogenda kuwangula otya omuzannyi oyo? Ako tusobola okuyinza okakunyonnyola tuyinza kakola tutya okukyusa ekisaawe ekyo. Ekyokubiri ndiscreditinga ebyava mu kulonda nga nsinziira ku muzannyi n'enzannyi gye yazannyamu. Minority mwami Muzeeyi Museveni eggwanga lya Uganda talifugidde ku majority consent. Simanyi kigambo ekyo consent mu Luganda kyekitegeeza okukkiriza kw'abasinga obungi wano. Kw'abasinga obungi mu nkola ya democracy si kwakozesezza. Bwe yali atwala eggwanga yakwata Luweero nga district n'afuna abamwegattako ne batwala eggwanga lyonna. Ojja kwesanga ng'abateeso tebaasalawo era baafiirwa abantu abayitirivu, abantu baasaddaakirwa eteeso. Ojja kwesanga abaye Kaseesena kati bakyakaaba baasaddaaka, ab'omu Manguka emyaka 2 waliwo okusaddaaka era nakati bakyakuli mu kontakonta okugezaako okugamba ani yasaddaaka abantu, yali koni, yali gavumenti. So ensi kikyaliwo mu debate essaawa eno ekigezaako okulaga nti minority consent, minority power yakozesa. Kati bwe bw'oŋŋamba nti yafuna 71%, olina otunuulira tebayita denominator. Ng'omusomesa denominator kibeera ki? Denominator looza ekyandigabanyizzaamu byonna oba ekisinga okuyitimuka ennyo kwandyetoololedde ebirala. Okwalyetoololedde ebirala. Kati bw'otunuulira denominator ogenda tegeera nti 71% bagikozesa nga propaganda tool okulaga nti omuntu ayagalibwa naye nga tayagalibwa mu butuufu wakyo. Museveni yafuna obula obukadde 8, Kyagulanyi n'afuna 3. Yabufuna ku average fee, ky'olina osooka otunuulira abufuna ku average fee. So bwe tubeera nga wali wakubiri ku baana 4 obeera wakumeka? Bw'obeera ng'oli wakubiri ku baana 4 oba wakumeka? So olina otule bali baana bokka era mbadde wakubiri sinze mbase ne mbadde wakubiri ku baana 4 bali Museveni teri wakubiri yali. Gati gezaako okulaga bw'oba ogenda okubala denominator sinziira ku ki. So denominator inotunuulira abali registered okulonda baali bameka? 21 million. Abaalonda baali bameka? Kati bw'otunuulira 21 million n'ogijjako million 8 osigazaawo mmeka? 21 million ojjako 8 osigaza million 13. Ekitegeeza emiliyoni 13 gaali jekitinga Muzeeyi Museveni. Anti million 13 obaze kunyesa mulimu abawa Bobi Wine obukadde 3.5. Omuntu yenna ataawa Museveni abaali jekitinze Museveni. Waliwo abataalonda. It's simply chose not to come. 10 million Ugandans chose not to show up. Why? Bw'oba oyagala kubeesinga ku statistics olina okwebuuza lwaki majority okuva mu 1996 yo teparticipatinga. Olina okyebuuza lwaki. Togamba bugambi kubanga mu kwewandiisa bagenda lwaki neewandiisa nga tebaagala kulonda. Bwe baba tebaagala kulonda tebeewandiisa. Waliwo omuntu gwe bawandiika nga teyeewandiisiza. Waliwo omuntu gwe bawandiika okulonda nga teyeewandiisiza. Tebeewandiisa bo bennyini. Lwaki agenda okwewandiisa?
Nti registered voters ne kabaka wa Buganda mwali ne talonda. Was registered voter. What the example? Wensonga lwaki talonda singa twalina demokrasiya omutuufu ayagala abantu bonna balonde. Kabaka Mutebi simutwala ku layini kipi. Iweereza akakonga alonde okatwaleyo mu kabale. Wano kutambula genda twala mu layini. You cannot. Ajja kucyankalanya layini. Kabaka w'e Busoga teweetaaga mutwala ku layini. Mutwalira akakonge alondi okazeeyo bakabali. You cannot convince me nti abantu obukadde 10 obutalonda bonna bwate bwagala Museveni. We cannot determine oba bakulonda bandooze Kyagulanyi oba bandooze Museveni. They simply never said what they want. Tonzize mu kibuuzo kyange nsigenda gendera ku assumption. Assumption is the lowest level of understanding. Assumption kasitotebereza oba operatingira ku bwongo obusembayo okuba obutono. Sisobola kukkiriza ku operatinga bwenti. Ngenda tunuulira data statistics bigamba ki? Statistics zigamba abantu miliyoni ezisukka 13 zaagaana Museveni oye data. Kati bw'ona ntwala nti nno ono yasalawo kino na kino ezo zibeera personal preference. Ezaya tulogaana Museveni zali miliyoni 3 zali miliyoni nga 4 aba opposition abalala ne mu Kyagulanyi. Atalonda Museveni nga yalonda Mubaraka Munyagwa nga yalonda Gregory Mugisha Muntu General nga yalonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aba yalijectinga Muzeeyi Museveni. Neyagaana okugenda Kakonge naye yakirijectinga. Yatuuba okimutaddeko otya teyayogera wamanya otya waava teyagenda. Tugeza abamba yali afiiriddwa yali abambali weeru wa ggwanga like. Simon oli musajja mugivu tokola ensobi n'operatingira ku assumption. Operate on facts. Bw'ona operatinga ku assumption ogenda creatinga ebizibu. Obyerezde kuggwe to operatingira ku assumption tunuulira facts. Bw'otunuulira facts kiba kitegeeza Muzeeyi Museveni ku registered voters yafunako ebitundu 36 ku buli 100. Registered voters. That's correct. Registered Okay, voters. that's correct if you say 36%. Yes, of registered voters. Ekitegeeza abali registered voters ebitundu 36 byagamba tukulembere. Kati n'akozesa kye bayita minority consent y'enkola y'eruweero kwata district kwata region kwata triangle mu kube buli omu abalala bakkirize bukkiriza as simple as that. The inside out. Kakati Maliza. nga tonna nsiibula ngenda kumaliza n'akantu kano kamutanda nsikirize mu dakiika emu tugambe bwene tulina emitawaana ebiri mu demokrasi wa Uganda. Kintu ekisooka kyekyokubeera nti nno bw'ogenda mu kalulu n'owangula Muzeeyi Museveni tosobola kufuna buyinza ne bw'okola otya kuba ne bwayeekweka obwekwaso okusinziira ku constitution ya Uganda ne bweyeekweka ebbanga liggwako erennaku 3 bw'otamutwala yakomawo n'atwala obuyinza teyeetaaga kukulwanyisa yeetaaga kwekweka bwekwasi ennaku 3 n'abeera ng'obuyinza ebyo bijjawo ebyo oyagala nkikusomese. Bino biri mu constitution yammwe eyaffe eya Uganda eya 95. Ekyo kimu temuli mu transition mechanism ejja buyinza kuva ku Muzeeyi Museveni ne bugenda ku mukulembeze omulala tekiriiwo okuggyako ng'obuyinza buva mu NRM ne budda mu NRM. Ekyo weeki naye okuva mu NRM mugenda mu kibiine mukulembeze omulala tekiriiyo mechanism teriyo mu constitution yaffe. Ekyo kimu esi democracy ky'enjagala osooka okitegeera. Singa democracy yali democracy mechanism yali badde. Ekyokubiri olina otunuulira nti constitution ya Uganda erina obuwaayiro obusooka 3. Akawaayiro akasooka katugamba ffe bannansi tujja kwefuga. Akawaayiro akokubiri katubuulira bwe tuneefuga. Akawaayiro akokusatu ne katugamba tunaalwanyisa tutya enfuga embi. Naye bw'ogatta ebintu ebyo obuwaayiro busatu obwatuwadde amaanyi okwata eggwanga waliyo akawaayiro akasinga okuba akabi ke kawaayiro akasazaamu constitution ya Uganda yonna. Akawaayiro kali aka kagisazaamu yonna kali akawaayiro 274 kasazaamu constitution ya Uganda yonna
kasito kasikayo. That cannot happen. It is not there. Andi kasi nkubuuza okubeera nga tokimanyi tekitegeeza nti tekiriiyo. Bwe tutwala abantu okusoma PhD okukavalinga gap etabadde. Ebintu byonna mu nsi weebiri naye gaps ezo zitwala abakugu okuziraba basobole ozikolerako. Njagala kusiibula George Williams Magera n'ebibuuzo bibiri with short answers. Do you know what it takes to lead the country? Yes, sir. You know what it takes. Yes, sir. Can you lead the country? Yes, sir. Good evening. Kale, bwe tumalize ekitundu kyaffe kino ekyokubiri George Williams Magera, president wa PPP. Ali mu ggwanga erya Amerika naye nga munnaluweero atawangalira emikono. Bwe tulisinkana toluddako tujja kulowooza ku bannayuganda abalaba ebibi bya gavumenti ya Mwai Museveni bangi. Wabula bannayuganda abakuwa ekiddako bo batono. Mubi takoze bimulemye agaanyi bikiwerewa nti ki ekyandikoleddwa. Ansa ezo zibeera ntono. George Williams Magera ono abeera nnyo ku mikutu gyaffe egya Twitter ng'alaga ebiremye n'ebigaanyi. Bwe naddamu okusinkana n'aba mukunya kubuuza kiki kyalowooza ekisobola okukola ekigambo kino nga tukitereezezza. Ne mukama wo wa Piraawo afugira ku Twitter. Kusisinkane wali weefugireeyo avugira ku Twitter naffe kati tufugire ku Twitter tulabe alijjeyo amaanyi. I want to invite you as soon as you arrive in Uganda, let me know. You need to have a day or two in the basement. Good evening. Zessa Simon. Yanga Kusaya.